naye tomanyi bantu bameka abali eyo who are dying inside. They are trapped in marriages which don't work. Ngomulaba abantu wano nga baseka naye nga buli kaseera babeera muntu nnunsi bakankana tebamanyi kikiddako. Bali trapped tebamanyi ani gwakukyogerako naye kuba tewali agenda bategeera. Tebamanyi kyakola kubanga abacucumya abamazeeko eddembe ye taata w'abaana be oba maama w'abaana be ng'abaagala ng'amanyi nti singa banayawukana abaana banaamugamba taata wakoze eki kuba bamwagala ate naye ng'abamanyi singa anaasalawo kigenda kubakosa. Ekyobutonde we kinaaba kiyisa amanyi agenda bateekamu omusajja omulala naye ng'atamanyi nti gwali naye asula ku tebuuke. Tuli fenna kyenjogera kibakolera amakulu kijja kolera nnyo amakulu abaawasizzaako oba abaafumbirwa edda. What do you do when you are trapped? Teri bantu basinga kubeera nga they are so lonely ng'omuntu ali mu bufumbo obutakola. Tomanyi bameka bangi be mulaba bwe mwogombesa nga tosobola kukimanyi. Times and seasons I start. Omukyalo ofumbirwa ku myaka 20 ofunye Hamza wa myaka 25. Ku myaka 20 akasusu masozi zonna ziba zeesise bulungi nga buli omu yenna akwegwaniza. Olina amaanyi mu myaka egyo era ekisa ky'okolera Hamza ono ng'omufumbirwa kirina nakyo walina okutuuka akusasulire agambe nti bangi nnyo abaali bakwogereza naye nze gwe wakola ki nze gwe wasalawo n'ogenderera paka emyaka 30 wotuukira mu myaka 30 nga Hamza ali mu 3 mwegi ebiseera ebisinga emyaka gino egisooka muba temwakola na nnyo ssente. Abasajja batandika okukola ssente zino okujja mu myaka 30 mwegi otandika zirabako kubanga ebiseera ebyo abatazaazoononera mwanje no mu gavana atandise okukola ebikulu ebiriwo. Obakyala bonna gye bali banoonya omwami ali wakati w'emyaka 35 ku myaka 4 mwegi. Oyo tabeera mwana muto ate tabeera mukadde ate era bakirina mu ndowooza yaabwe nti omuntu oyo aba akoze eki aba akuze. Kakati ebiseera byofuniramu ssente ezo Hajati ono bw'aba yakusumbuye mu myaka gino egijja musanga n'obusimu gundi olinako obusungu bwo bamukola ki obadde okiyitana naye akomawo ku mmeka kati atandika omanyi mutakoona alina era ekitiibwa ekyenjawulo kyaleeta awaka atandika okkulaba olwo atandika okukola ki okutegeera. But during the course of 10 years olina ebibyo by'oregisteringa ng'omuntu. Kakati naawe ono yakulabanga omwana omuto gw'ofunidde ku myaka 35 ajja kulabanga musajja mukulu. Teri batinkizanga bakyala bakubiri akusanga omaze okutereera respect eba nyangu ate ebiseera ebisinga n'ebibuuzo bibabbira Hajati yankoze bwati agenda okutuuka nga ye ekyokukola kyonna ne bwe kinaaba kimunyiga agenda kukola ki kukigumiikiriza. There are no emotions attached. Abakyala bano nabagambe they are emotional. Ye kakati atandika okulaba ofuuse ekizibu tokyalabika. Allah agenda agaba obuyinza mu biro mu biseera. Otambula agenda kwazikayo emyaka 10 otuuke mu myaka 40 omusajja omwana gwe wawasa ku myaka 25 abaali n'abaana banne bazadde kati abakoze eki abakuze. Kakati omukyala by'oba omuyisizaamu mu myaka gino aba akonditioninga abaana bo. Okalyadda kakola ki kaddadda envunyo ogiriira mu katiko negamba ondidde nayo nekulindira wa nekulindira mu kabuli n'otuuka eyo nayo nekulaga fire. Kakati emyaka gy'otuuseemu omukyala abaana bo bwe bakula Allah abaddiza obuyinza. The power goes back. Amazo bakonditioninga wakeeranga kuyiriva she abadde wano ng'akyogera nti no ne bakyala bamwe ne mugaana okubawerekeranga bazaala kye tuyitamu Hajati obali ludda kasitoweereza ka mobile money kikoze eki kiwedde. Kati omukyala amagye gajja nago ku luno be bantu abali mu bwongo o mental faculties ezitanakula kubaffe kakati tukula by experience. Bwe babeera gye babadde they are born naturally ebeerawo ku muntu abawe emmere abanaaza agenda ku ssomero nabo alwala ne babeera mu ddwaliro bo mu bwongo bwabwe tebunnatuuka ku level egamba nti ani yagulanga emmere maama gye yakola ki
ani yajjanjabanga mama bwe yajjanjaba ani yasasulanga bills senga fedda twasigalanga wano bino byali badde bitambula now okutegeera okwo kuba tekunabakola ki osanga omuntu nga they are simply emotional ng'omukyala Allah teyakusaasira teyaba na kisa gy'oli teyafuna okutegeera okwo aba yakwata dda ejje erikulinze